kiki ekyenjawulo kyolina mu kyaki yo ekitali mu makyaki malala ekiviirako abo abamu gamba nti olina mass graves? Because of great power. Ekitiibwa sinze nakizimba. Omukyala ekizimba si muzungu munnauganda naye nga abeera mu America. Ne sente yazitoola zonna n'abakozi bonna abakikola. Ate nga si kiwanvu kimpi. Bassaamu amazzi kati tomorrow abantu bajja kubatizibwa because COVID akendedde. Kakati bajja kubatizibwa mu kibidiibwa ekyo. Kakati buli omu akiraba nti kidiba amazzi gali clear, si biddugavu nti ebiddugavu babiki, amazzi gali clear. Bagasinze nga saamu bagajja ku tap nagibulyako nokukibulyako nkesa eyo ngeyogerwako ku TV. Nalaba president ke bamugamba ensonga eyo. President wa Uganda olina ayogera ekigambo nga agamba omuntu fountain of honor alina ne ba spies, alina n'abalokole mu famire ye, alina n'emikwano gye abasabira wano, n'omugamba ekintu ng'ekyo. Kusanga busanzi batirizo nga ali mu church nokitegeeza nti mwe muli emirambo ate nga babatizibwamu abantu. Pastor katono nnyo kuba kumpi buli lwenzijja wano akantu ako kakoonako. So njagala leero okwogerera eddala okamalira eddala. Lwaki ani yavaayo n'ebyo gamba nti Pastor Kayiwa alina entaana mu church? Soogera ku bantu. I don't speak about other churches. Kubanga ebimu tubisirikira tusika busirisi ne tuguma mu buwombeefu eri Katonda n'atulwanirira. Naye babikola balina competition bwongo bwabwe to compete okuvuganya. Bali bagala okwonoona bafune position. Bali balowooza they are eclipsed by Professor Kayiwa. Bali bagala kufuna sente abamu kubanga omuzungu yali akola ki azigaba. Omuzungu yalina mission ey'okuzikiriza born again churches. Alina okusanga oyo ali ku top singa asobola okumudestroyinga, then abana bawansi bajja kukola ki bajja kubanga bagudde. That was in 2003. Kakati ate waliwo n'abalala babakipikinga ne bagenda nakyo as a way of enlarging their churches. Nakati bakyakibuulira naye nga si kituufu. Bakijja mu bali abakiyiiya mu nsi mulimu abafere bangi. Kati bw'owuliriza omufere nakukunduza bakita kukunguza nakukunguza kati oyo omufere n'agenda nga alina sente n'abeera nga asobola okuzikozesa okukwata ekizindaalo n'ayogera waggula ebintu ebyo abakiwulidde bonna balowooza nga ekituufu until they prove it's wrong. Pastor omuntu yandiyagadde okumanya nti kiki ekibaviirako okwogera bwe batyo ng'ogyeko ogamba okuvuganya, ng'ogyeko ogamba nti baleetawo oba bukyayi, kyaki erimu ekyefaanaanyiriza mu history ya church olubeerera because church erimu ebintu ebimu ebitategerekeka magezi g'abantu okiwudde. Kakati kiwa space for liars to tell their own story about say Jesus nti yabba embaawo. They cannot tolerate tebasobola kugumikiriza ekigambo mu bulamu bwabwe nti omuntu gwe badde naye bakuze naye ye Katonda nti yafudde n'azuukira n'agenda mu ggulu. So they got to create stories. Olaba n'abasajja bali abali mu Yesu Kristo ng'azuukidde bagamba nti temugamba nti nno yazuukidde. Ne bwawa abakuumi ssente bagambe nti abayigirizwa bazze ne babbamu omulambo. You can imagine the story is being told up to today. Nakati gwe wazaalibwa nnaku zino naye nakati ekistori wagiwulyako dda
niyo manyi abagigunjawo bali banaddiini ate nga bafere era you can see bameka balemesa okulokoka mu Israel because of that story, because they are trusted people. Ni ate boogera ebigambo ebifaanana bwe bityo ku Yesu Kristo ninga tesi yavunaanyizibwa kyokka nga Yesu Kristo ya proving beyond doubt nti yazuukira. Enkovu Yezeya yaziraga, abantu bamulaba, 500 bamulaba ng'agenda ne mu ggulu, everything nakati tumulaba ajjana abamu n'atukyalira nakati akola ebyamagero saala ziddamu kati ye obviously ni Bible neeringa kyakola omirimu gye Katonda yatuuka eddoboozi negamba nti oyo omwana wange gwenjagala yagonsanyukira nnyo. It's obvious he's the son of God. Naye era bano baali bafiirwa omugaati gaabwe olw'eddiini yaabwe yali eggwamu, baali balina okwogera ebigambo ebinaabasigaza nga bakyali omugaati. Okiro kyeŋŋamba ndowooza kiro kyeŋŋamba kati ekyo kyekivaako na bino ebirala kati mu ggwanga lyaffe ekireeta obuzibu ennyo nti eddiini bwegenda okujja yajja mu nnyombo nga tunagenda awo eddiini okujja mu nnyombo nti kiki ekyenjawulo ky'olina mu kyakiyo ekitali mu makyaki malala ekiviirako abo abamu gamba nti olina mass graves? Because of great power. Mukama bwe yantuma Yesu bwe yandabikira yaŋŋamba nti genda okumya abantu bange gyendi bagambe nti nze manja gasinga mu ggulu ne ku nsi, bagambe bave ku bitabo by'ekisamiza bakomeyo gyendi, nange naabeera nga nakukola ebyamagero abantu kuba nategeera nti nze nkutumye. Ebyamagero bibaddewo in this church for 45 years. Buli omu nga nobody can deny them. Kati kyolina okukola waayira omusajja oyo tewakyakukola ebyamagero amaze okuprovinga nti weebiri. Era nawuli aba Petero bwe bawonya omusajja omulema yali ku luggi, Petero ne Yokaana nebaga tetunakyakukola, twaganye abantu okukolera mu linnya lya Yesu Kristo. Kyokka ono omusajja ayogedde, omusajja omulema emyaka 4 nga mulema n'agolokoka n'atambula n'awonyezebwa. Nobody can deny that. God, those undeniable miracles, when you get the factually proven miracles, there's abantu abagala okukola miracles. You know, olaba abantu babba ebyambalo bya Yesu Kristo baali bamanyi nti biwonya, abaserikale ne babirwanira, baali balowooza bajja kufuuka nga Yesu, so nga Katonda yakufuula ebyambalo by'okukola ki okuwonya. Kakati era tebafuuka nti bannabbi babba bibbe kyokka tebina kye baabakolera. So a lot of people are stealing ministry ideas. Never starting come churches. Got those ministry ideas byambalo ebibbe. Onakubeera anointed by God to do what Kayiwa is doing. Kati ekyo kyekireese kyalite naye ate bangi nnyo in this country believe and they've seen what I'm doing and they're following me. Lots of pastors. Niyo abo batono abamu abana missions mungu olusi bali sent by other people abava ebweru kati bakola reports nti obuzibu tulina we can't make headway nga wakyaliwo stumbling block no ey'abantu bakkiriza ddala 100% Yesu Kristo mwana Katonda alina amaanyi era nga they are proving it with signs and wonders. Pastor, ku nsonga eyo yennyini kubanga nze simanyi miracles oyogerako, at least nina kye nali mpuliddeko waŋŋamba wano nga bwe wazuukiza abafu okutwaliza wamu, naye buli TV naddala ez'abapasita n'ezitali z'abapasita zibateekako programs tulaba ebyamagero nti abadde mulema wuuyo, nti abadde nebbwa nti wuuyo yawonya atambula, nti ababadde abasezi nti tubazije mu busezi kati tebakyali basezi babadde bali emirambo, nti tulaba kumpi buli pasita akola ebyamagero. So yensonga lwaki abantu baffe abamu bagamba nti nedda buno bulabika bufere si byamagero. Waliwo abamu mu nsi
abakola ebyamagero kakati singa badde oyagala genda kugula leather jacket mu katale waliyo eri genuine n'endala ne duplicate ojambula mu wiki emu nekola ki neyabika kakati ebintu ebimu mu nsi biteeka okubeera nga bijja kubeera nga bitambulira wamu ebiri genuine n'ebitali genuine ye Katonda yalimanya okiwulidde n'abaana bakkiriza be balimanya wano wavudde revival ey'amaanyi eyo ate nagifuna nga ntegeera Yesu Kristo okundabikira saaliga nti saali educated nali nsomye Makerere mu School of Fine Art nenvaayo nengisomye e Nairobi nensoma international law and international law and basically nsoma international law international relations. Okay, kakati nga nsomesa ntegeera obwongo bwange butegeera bulungi nnyo ebintu bingi kakati nzo ndabira ddala n'improving beyond doubt that I had seen Jesus. N'ekyokubiri bw'obanga oyagala ekyamagero kukikakasa singa nkugamba nti wanaabeerawo ekintu ku lunaku gundi kwegamba nakiroose oba nakioleseddwa kwegamba ekintu kye bayita post dream act ekintu ekivudde mu kyoloose ne kibeerawo ku lunaku olwo lwennyini kakati awo oba tuli mufere oba oyogedde nga ki ekyali kibadde waawo 1988 nagende egindi ekabowa nali ndoosa ekirooto kakati ntigenda otule ku jjinja abikuba bakyogera bubina ku bukyaki yaabwe tuula ku jjinja baali bamaze okubeera amakanisa gonna nentula ku jjinja okwo ne bavaayo abakyala mukyala Musisi n'abantu group abaali bekwese nga basaba bange baali baweze okusaba babalokole amini kakati nze ne bajja masanga abo ne mukwano gwange twatugenze naye omuntu byambuuza nga nekuprovinga ddala nti ndi muntu wa Katonda nabaga nti ndi muntu wa Katonda era nabuuliddwa nzije tule ku jjinja kuno abantu banavaayo mbe kone kyembabuulira kati ne bambuuza mu bintu ebyo byaliwo basooka ne bambuuza nti kiki ekiprovinga nti oli muntu wa Katonda ne bagamba omuntu ategeerera naloose emmotoka enanzizaayo ejja kubeera nga eriko enamba UVS 888 nga njeru nokodde nga nzize ntambula ku bigere ekyo kyabeewuunyisa nnyo naye nakamala okukyogera bwe nti emmotoka ey'omu ku bannaabwe the group ga sijimanyira kugimanya gye natuulamu nijja ne reversinga ng'eriko UVS 888 ey'okunkomyawo ekyo kyabakuba endulu nnyo kuba tebalindabangako tebamumanyi kakati ekyo nno ne bambuuza ekyokubiri tukuba twalingaawo mu December 1988 Idi Amin anaavaako ddi nimbabuulira nti nalabye Idi Amin abaserikale be bonna nga bagwa mu binnya bazika mu binnya abala badduka abala bafidde ku nguudo wonna nga badduka bagenda Sudan. Yesu n'angamba tumusabira kuba nali musabidde ekiro ekyo tumusabira mu mugobi ne babuuza ti alivaako ddi n'angamba ajja kuvaako mu Aprili 11 ku ssaawa 6 ogw'ekiro 79 nenkibabuulira nembaga bwe kitabeerawo mu nkuba mayinja ne bajjanga wanasomesanga ali ku Byogerwa secondary school eyawo buli nnaku nga babala basigadde nnaku mmeka twatuka ku lusembayo tonight at midnight era bwe yaviirako exactly
kati omuntu wa bulijjo talina bwongo kibakita ingenuity talina bwongo obwatondebwa okumanya specialities specifications ngezo kanchite specifications ku future si tetumanyi future mu buntu waffe ng'abantu za bulijjo kakati abantu abo ne kakasa nti muntu wa Katonda we nebula bingi byenkoze bingi nnyo from a lot for all these years since 1977 kakati nga tolina ekimu omuntu yayinza okuyisaamu amaaso Pastor neyanziza kuba nze kinkola bulungi nti mbadde sibimanyi mbadde sibiwulirangako naye nze through ebibuuzo byange mbifuna ne bivaayo. Waliwo kyenjagala okwongera okumanya y'ensonga kuba buli lw'oba oyogera kuboogera ku mass graves abagamba nti ozirina muno oyogera ku kidiba ky'obatirizaamu kiki ekyati kyenjogerera kyenyibadde nkunyonyola ekyo obulimba ekidiba sinzira kizimba omukyala ekizimba si muzungu munnauganda naye nga abeera mu America ne sente yazitoola zonna n'abakozi bonna abakikola ate nga si kiwanvu kimpi basaamu amazzi kati tomorrow abantu bajja kubatizibwa because covid akendedde kakati bajja kubatizibwa mu kibidibwa ekyo kakati buli omu akiraba nti kidiba kino kye twalabanga obatiza pasita kiwedde amazzi gali clear si biddugavu nti ebiddugavu babiki amazzi gali clear bagasinze nga saamu bagajja ku tapu kati kyeŋŋamba oli omuntu adde ebbali eri n'abeera nga ayagala message okugituusa awa examples ng'ezo okiwedde kya abatabaddeewo okujja kucekinga abangi abajjudde mu nsi yonna abawulidde message ye bakitwala nti nagiwulyako n'okukiwulyako nkesa eyo ng'eyogerwako ku TV nalaba president ke bamugambye ensonga eyo president wa Uganda oli nayogera ekigambo ng'agamba omuntu fountain of honor alina ne baspies alina n'abalokole mu famire ye alina n'emikwano gye abasabira wano n'omugamba ekintu ng'ekyo kati kitegeeza nti ekigambo ky'obufere kiyingidde nnyo mu kkanisa si wano wokka but everyone naye kyaliko eddeere eyo kubanga ebintu ebyogerwako mu bya Katonda byangu nnyo okulimbiramu kubanga abalimba bafaanagana n'abatalimba. So bino bye bivuddeko enjiri ey'obukyayi ey'okweweereza ebigambo obukyayi buva okutandikirira obukyayi bwennyini buva mu bantu nga balowooza nti ekkanisa yakukoma kuno so nga abantu betuwulira enjiri bagenda mu ggulu kati omuntu mu malala ge kibakita ego ayagala nnyo okulaba nti bamulaba nti alina abantu abangi kati nafuba mu ngeri eri secular eyaffe ya bulijjo eby'ebyensi okufuna abaguzi kati mu mateeka kimenya mateeka okubanga nazimbye edduuka lyange wano erikulinaanye gwe nojja wano n'okola campaign maaso gaffe n'otandika okunjogerako nti oyo ennyima gy'abaguza erimu obutwa nakudi campaign kati abantu bonna abali bajje wange muva school fees z'abaana muva engoye z'ennyambala ne bajja gy'oli ne bankyawa n'oleeta obukyayi against me mu society olw'okuba nti olina kyogenderera kati ekyo ffe tu mateeka bwanga oyagadde omuntu oyo yasooka kumutwala mu kooti neffe abantu ba Katonda tusaasira tetukola ebintu tubuulya buulizi bantu ng'abo n'okubaagala okusobola balifuuka abantu abatuufu kubanga aboonoonyi Katonda abasonyiwa n'abajjako neki n'ebibi byabwe kati problem eyo
okubanga waliwo ekisa kingi expectations z'abantu eriffe sira kutwala abantu mu kooti batusuubira okubeera nga tuli kind to other people waliwo ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo yatwala abantu mu kooti abamukomerera because of that kind of culture kati abantu bakolera mu nnyo obufere naye nga bw'ogenda okuvumbula ekibadde kibayombesa lwakubanga oli amulinaanye alina abantu bangi kati nayagala babeere nga amentinga babe baleme kugenda wooli ekintu ekifana bwe kityo kakati kyekireeta obuzibu naye nga nze amagezi abantu kwekutegeera nga nze bwe ndowooza ndesookera ku muntu yenna wadde ku kyaki yonna nga bwe ndowooza nze abantu manyi nti bakatonda oba bakatuliki oba protestante oba bakidini ki bonna balokolebwa na musaayi gwa Yesu Kristo. N'ekyokubiri obugagga tebukwewuliza kubanga omugagga n'omwavu they are financially equal nga bafudde financially equal kati ate emyaka gyo gyowangala ku nsi kano nagikuwa bw'otagiwangala kimala kitegeeza nti ojja kubanga ofuuse ng'abaavu abaafa oba tolina sente wadde 10 okino kingamba tufiddwa abantu bangi abagagga mu ggwanga lyaffe kati bakyalina n'akasente akambwe kati tebalina wadde n'abamubeezeka ne sente ezo naye ate bazibanyi abantu batutwala kati n'olwekyo ebintu bino ebya Katonda balowooleze nnyo mu Katonda kyafuna mu mulimu gwabwe okusinga bo kye bafuna kati ekyokufuna kyekireeta obuzibu obwo owandika story oba okuba ebifaananyi kati ebifaananyi byokubye nga oyagala byogera ekintu director wo oba katugambe wa television yo ayagala ekigambo kiti Kayiwa kyaba alabise ng'ayogera kati editing yo ebeera directed on that bias oshulite ekita kingamba kati editing yo nogattamu n'obufaananyi obulala nogattamu n'obukadde n'amawuli agaaliwo gatanakulokoka gona nogaleeta lumu emphasizing a point yo ebyaliwo nebitasobola ku make sense today for you abasoma balina amagezi matono bigamba olaba kati mu politics olaba nja kukuwayo examples ezimu clear bw'ogamba abantu nti oli enemy oba opponent wange agenda kukola kintu gundi waliwo abakitwala nga bukiri kubanga tebamanyi kukola analysis ensi gye tulimu temuli critical analysis ogamba abantu nti ennyanja an alarming story nti ennyanja Victoria bagitundiza abakyayina kakati abantu ne batya bonna betolodde awo yetutte kati abagenda okuvuba tunakola ki awo nga bakuyira obululu kyokka nga it's just your point of view it's a pov kakati it affects society mu ngeri eri negative singa oleeta amawulire agatali authentic abantu ne bagawulira ekyo kingamba ne ba writers kyekimu wandika ekintu ng'okiwandikidde ku ndowooza yo naye nga kyo kintu kina some truth kyabaddewo naye kati n'ogamba nti gundi kabaka yafudde kati abaagala kabaka kati awo dakiika eyo singa kibadde kisa kyawululu tebakuwa kalulu ogenda okwekanga kabaka endodde emanyiddwa yabadde gundi n'okuba teyafudde naye during that time gwakyogedde ofunye abawagezi n'abalonzi okuwadde akalulu ekyo kiba those are very serious issues mu philosophy kati nze ndi PhD mu philosophy different types of philosophies kakati no omuntu society esaana kubeera corrected by abantu ba professionals education esaana kubeera etya kakati mugenda mubuuza abantu abatali professional abatasa kudiscussing issues ez'amagezi mugenda ku street nomubuuza
gwe kintu kino kirowoozaako omuntu atamanyi wadde kuyiba limala ggwanga nalumalako gwobuuza kati nogenda okibefuula kinene nnyo nokikomyanga olinaku omukazi yali owino maketi nayogera bw'ati kugamba nedda pastor waliwo programs ez'enjawulo waliwo programs nga twagala ba professionals newabeerawo programs nga experts be bajja mu programs ezo then newabeerawo programs n'ezo ezogenda okufuna views ez'abantu oba yasoma oba teyasoma gw'oyogera ki ku kino nti omuntu atasoma kintu nakyogerako aba talina bwongo bumala kukituusa intelligence kulwayo nga tebugumiziddwako tesobola kuleeta kintu abantu ekifudde Africa nti tuli wansi okuva ku nsi endala eza Europe lwakubanga tulina amagezi mangi olaba engero zaffe ensongi naye application y'amagezi ago teri accredited kwegamba tetusobola kukosa certificate nitukonvinsinga abantu nti ekintu kitwogedde kituufu kati oze wano wa professor omanyi nti nina certificates na degrees nina obuyinza okwogera ku binjogedde naye omuntu ayinza okwogera ebigambo bimu with intelligently naye nga teyasomako n'akamu tolina omuntu n'omu ajja kumuwuliriza ate naye olw'obutasoma bwe ebimu bijja kukyamira musenga wange yaŋŋamba jjajjange yaŋŋamba begenda kulya byaliwo ebiti naye nga tabesinze ku bitabo magezi agali official gali mu nsi yonna agamanyiddwa bwe gati kyobola bakati ffe ebintu bingi tetukkiriza okuba nti tubikoze tusobola okusaawo eddagala lya covid netuliyiiya mu kyalo naye tewajja kukkiriza abazungu tulikozesa kubanga universally bali official era bayinza n'okuwatakira mu nsi yo lwaki okosesa eddagala eyo ate kati in the end bo bafuka bagagga badyo n'abakuba China bajja wano baffe ne bagenda bakyalira wano for some time nga mu nnyumba yange ne bagenda noga amatimpa gange agali getolodde ku kikomera nga bunaku ge bakuba bati ne bagakuba ne bagakaza ne bafula mu pop twagenda okwekanga oluvannyuma bagakomezaawo nga food supplements bannayuganda tugula kubanga made in China so naffe nga tusobola okubikola kati okubanga okugamba ekintu okubeera nti oli nayogedde mugundi yode bakita public lecture mu university senga keynote speaker Kayiwa International University nengamba nti abantu Africa I told Chancellor I told African governments bazitegeere nti obugezi obuli mu mitwe gy'abaddugavu bungi nnyo naye bwe bubanga tebufunye education tujja kusigala nga tukyali ba wansi tusobola kuyiya bintu tulina kyetunda kola kati nawe mu bino byenjogera era mulimu ensonga ginjogereramu nti lwaki nze amadini gaawukana era y'ensonga lwaki pastor nti nange bwemba nina kyenjagala okumanya nti noonya omumanyi nzije twongere okumanya n'abantu baffe babeere nga bamanyisibwa so abakomentinga babuzaabuza n'okwemula because ati kati comments kati abo babuzaabuza ensi totally kubanga kisinziira ku bunafu bwa mitwe gyabwe tegibugunyiriziddwako ekimala kyabasobola kutegeera goberera nsonga nti ensonga ebeera bweti for example kiba kya logical truth kubanga ndi kati kumawulire mmwe kubanga nange nina masters mu mass communication kakati logical truth yekyeki amazima gegaluwa osaawo ekintu kyonoonya theory oba hypothesis nogamba nti
ewa gundi waliyo mass graves. Oshulidde kakati okyakingamba kati nga kyekyononya oche kakati bali kuchoga nti mass graves kyoddako ekidiwako nga gwomuntu amuyivu genda ononye data yakyo genda ononye evidence okay genda ononye facts zakyo osikuŋŋanyi wamu nga zipointinga ku kintu kyoyogedde nti kituufu okiwulidde kakati bwe kiraba nga si kituufu n'okyogera scientifically ffe tugamba abasomyi nti you are stupid oli musiru mutuufu kubanga obuzaabuza abantu nga tolina fact nkyogedde si mu kuvuma naye you are doing something stupid oyonoona obwongo bw'abantu ababadde bebasenga balina emirembe ne bagala okukanga balina emirembe kakati gwe bataddemu ekintu ekyo batabula obwongo kumala weeks 3 mwaka mulamba nga bali ku ekyo n'okukola conclusions z'obwongo bwabwe ne basalawo where to go to pray or not to pray kyokka nga byewayogereddeko kakati logical truth edia theory ekigambo kyebayogedde kituufu twasanze ensonga eno n'eno era twagikakasiza nti ensonga ntuufu